ttiimu ya Uganda okuba yakulusibira ku bazannyi babiri okuli Edwin Ekiring ne Shamim Banji. Empaka za Uganda International Badminton Championship zinaggyibwako akawuwo olunaku lw'enkya. Empaka zino zaakumala ennaku nnya nga ziyinda e Lugogo mu Indo Stadium. Guno gwe mulundi ogw'ekkumi ng'empaka zino zitegekebwa wabula tewabanga munnayuganda yenna aziwangula. Edwin Ekiring, Shamim Banji n'omutendesi waabwe Simon Mugabi batubuulidde lwaki obuwanguzi bw'empaka zino bukyebalamye bannayuganda. Abewaka baagala ozanye bulungi ate nawe oyagala kulaba nti ozanya bulungi. Kati kwegamba combination eyo nti gwe n'abewaka kwegamba eyo pressure gy'obuildinga up ng'ozanya ebeera too much nti omuntu gwenga gw'omuzanyi tosobola gicontaininga. Obuzibu buli ku pressure kubanga embeera kasiri mu Uganda buli muzanyi yena ow'amaanyi ali mukubyeko kale kuva ku ba top 10 naye abali mu top 50 bonna basinga ne bakubyeko kuba ebweru azanya nga talina nti alina gw'amanyi ali mu crowd ali wano neezanyira wazanya akola bulungi nnyo naye wano amanyi nti buli muntu amutunulidde Uganda yonna miliyoni waziri mmeka zonna zigamba Edwin alina okugoba ina kati ndowooza pressure eyo oluusi emukola ki emuyisa bubi. Wabula abazannyi bano bagamba nti ku mulundi guno bakola ekisoboka okulemesa abagwira okubatwalako emidaali. Abali mu draw twabazanyako last tournament so nze omuwala gwe nina okuzanya omuwala wa Algeria and then nzanye omuwala gwe nakuba last tournament so nsuubira nti performance yange this time around egenda kusingako eya tournament ewedde. Traininze bulungi ate si tekaluba nnyo ng'eza Uganda International eziyise emabega so traininze bulungi ndi focused kandabe ekigenda mu maaso kuba nze kuzanya wenjano mba nze kuzanya. Omuwanguzi w'empaka zino mu mutendera ogwa singles wakutwala $1,500 akazi akuggibwako akawuwo olunaku lw'enkya ku ssaawa 8 naye emizannyo egy'okusunsulamu. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.